ku nsonga z'ebyobulimi mu ggwanga, abalimi n'abalunzi bakyagenda mu maaso n'okusanga okusoomooza okutali kumu. Olunaku olwaleero abakulembeze okuva mu disitulikiti ey'e Ssembabule bakyaddeko mu nnimiro eya Ssekimpi Emmanuel era ne babaako n'essola gye bamutonedde emuyambeko mu kufukirira ennimiro. Kino kireetedde abalala ku balimi eruuyi eyo okwemulugunya ne bagamba nti gavumenti ebasuuliridde era bagisabye ebakwasizeeko ku nsonga eyo basobole okuba nga nabo beeyagalira mu mulimu gwabwe. Abalimi mu disitulikiti y'e Ssembabule bavuddeyo ne balaajanira gavumenti okuvaayo ejjewo ssente oba ezikendeeze nga ebawe ebifukirira okuli sola maanyi ga njuba n'ebirala. Bino byonna okubaawo kiddiridde abakulembeze okuva ku disitulikiti okuwa omu ku balimi mu kitundu ekyo amanyiddwa nga Ssekimpi Emmanuel omutuuze w'oku kyalo Mabindo mu ggombolola y'e Mabindo sola maanyi ga njuba emuyambeko okufukirira ebirime bye okuli emmwanyi, ennyaanya, emboga, ebitooke kw'ossa n'ebirala. Enkola ey'okufukirira yalibadde etuyamba singa ebadde ku ssente za wansi, naye omulimi owansi tasobola kusasula bukadde butaano. Ate bamaze otusomesa ne batugamba nti efukirira yiika 2.5. Okusinziira n'enkola yaakyo nti ebintu byayo bya bbeeyi, enkola yaakyo nina kwewaayo mu musana ate nga bye tulifukirira biba bisaana amazzi ng'obudde bukkakkanya. Bano balambudde ennimiro era ng'abakulembeze okubadde ssentebe wa disitulikiti Nkalubo Patrick, RDC, Diso akulira ebyobulimi n'obulunzi n'abalala babaddewo. Era wano abalimi ab'enjawulo we bategeereza nti newankubadde gavumenti ebayambyeko okubawa enkola ya sola eno, ssente z'esooka basaba eza co-funds nnyingi. Emmanuel Ssekimpi agamba nti babajjako ssente zino naye tebabawa yadde ttanki etereka amazzi era n'asaba emiwendo gino gikendeezebwe. Ssente zonna zisobola ate si buli muntu nti azisobola. Omukulu omu ayogeddeko n'agamba nti co-funding bya bintu bya luzungu tibyaffe si byaffe wano. Oyigamba otya omulimi atalina na yiika 5 nti co-fund n'omusaba miliyoni 5. Ssentebe wa tawuni kanso y'e Ssembabule Judy Kasekende naye akikkaatirizza nti ensimbi zino nnyingi ku bantu. Amazzi ago ne gasobola okutambula tebabusobola. Singa kibadde nga ebyuma bino biba ku bbeeyi ya wansi, abo bonna emmwanyi ezo zaali badde zigenda butereevu ku katale. Naffe abali sayidi eno omuggo ogwo gwali badde gukola ki? Gutukasa. Bw'ogutunuulira gye gulaga paka Mateete eri gye guva, abantu bonna abaliko bali badde basobola okubanga mu nsawo zaabwe bukakafu. Abakulira ebyobulimi n'obulunzi nabo boogedde ku nsimbi zino. Sikuyigiriza nnyo ate ntudde tutakola. So esente twazifuna kumpi kawumbi karamba ketulina mwaka guno akukola ku irrigation. Mwaka gwede twazifuna miliyoni 4 ziddayo naye kati badde twagala tukola ki ziddayo. So twagala bwemanga mugo byoma nga mbirabye bene musasula kw'emisomo gino tugifunye ebiseera kiwanvu. Ssentebe wa disitulikiti Nkalubo Patrick asiimye gavumenti era n'ategeeza nti ekoze ogwayo wabula naye n'alaga okwennyamira olwa ssente ziggyibwa ku bantu n'asaba nti ensimbi zino zikendeezebwe. Ssente za co-funding ssente nnyingi. Ffenna twagala n'ebikyatulemerera. Co-funding omuntu bw'omugamba miliyoni 5 azikwata omulundi gumu aziteekeyo afune ebyuma bya miliyoni nga 13-14 zigaana. Ye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti Kolebu Tukiikiriza ategeezezza nti ensimbi zino abantu bazisobola wabula abantu beesaasira nnyo. Ate ezo ssente basajja b'endabye mu Ssembabule bonna bagaga naye beeyagaliza. NRM bwe yakuba ng'etwata Kampala yakuba Mbarara ne Masaka ikwale naye genda Mbarara be enkulaakulana. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo.